kaweefube okwongera okutumbula olulimi Oluganda, ennono, obuwangwa n'empisa y'Omuganda. Wano ku Kyabasa Famma tukutuusako puroguramu Ensulo ku ssaawa 4:30 ez'ekiro. Abakugu nga bakulambika obulombolombo Omuganda ajjudde bw'alina okugoberera n'okweyisa. Mu puroguramu Ensulo ebisomesebwa mwe muva ebibuuzo bibuuzibwa mu puroguramu yaffe Entanda ya Buganda. Kituufu ddala, puroguramu yaffe Ensulo ku ssaawa 4:30 ez'ekiro buli Lwakuna n'Olwokutaano. Ate yo puroguramu yaffe Empoma y'olulimi Oluganda mwe tuyigira era enkozesa y'olulimi yakubangawo ku bbalaza ku Lwokubiri ne ku Lwokusatu era ssaawa 4:30 ez'ekiro. Tosiba puroguramu yaffe Ensulo omuva ebibuuzo ebibuuzibwa mu puroguramu Entanda ya Buganda. Kale puroguramu Ensulo njagala okwebaza Saida Mazikasi muzzukulu wa Mugema. Si puroguramu eyokuna? Yeyokuna. Kale tugende mu maaso. Isebo Kirembe. Abatuuliza musibye mutya nno, nze Kirembeka Baale muzzukulu wa Nakirembeka e Butale. Njagala okwebaza ennyo muganda wange Father Kikabi, weebale kuwuliriza n'owerinnya Father Kasigazi. Weebale nnyo, weebale ddala okuwuliriza ne Father Ssemujju. Father Ssekabanja obubaka nabulabye biwampeereza era ndowooza puroguramu eno weneggwerako. Omanyi essaza ly'e Masaka lirina ensonga y'amaka. Omwaka guwedde ne guno gutambuliramu wala guli awo kubanga baazudde nti amaka bwe gatereera ensi yonna ebeekoze ekyeteredde, naye amaka ganaatereerawo ate nga abantu tebalina we basinziira kukola buvunaanyizibwa bwabwe mu maka. Abazadde ba St. Joseph Kakindu n'abayizi mwenna mwebale kuwuliriza, kkiriza nsooke nzijukiza abasomesa b'olulimi Oluganda nti nga 23 na 24 tugenda wali mu ssettendekero e Makerere okwebangula. Ate mu abayizi enkya ab'ekimanya muli ludda olwo ku musomo nga 17 Olwomukaaga olujja tugenda wano ku London College nga 3 ab'ebbendobendo. Waliwo ekigambo kino nakyo ndowooza kizze twakyewola, tulina we twakyewola wano mu nyumba. Ebigambo byewolwa mu ab'ebbendobendo lino gayaaza n'okudda awo tugenda ku St. Julian wali. Ate ab'ebulemeezi Nakaseke abo wali ewasa abalemeezi wa St. Peters Bombo Kalule nga lumu omwezi ogw'omusanvu. Egyo nno gy'emisomo gye tulina era egimanyiddwa obulungi. Mbagaliza nno okuwuliriza obulungi puroguramu eno. Nange nze Kirwana Sozi mbaniza mu puroguramu eno gye njagala enyumire nnyo munywanyi wange Nsumba Ekawoko. Nsumba ono muzzukulu wa Gampoomera ayagala nnyo puroguramu eno ne mwami Mulinde Leonard Ekawoko mwebali gyonna gye mutuusizaako engalo. Sebo Mugulusa mwami Senkindu owanjerina bookshop abatumidde nnyo agamba kimukulu wange tulya teekateeka naali banjulira nga tetuli ku mpewo banjulira mukulu Senkindu naye weebale nnyo, naye ekikulu takomye kuwagira buwagizi naye n'omuntu okuyimirizaawo kubanga ebitabo by'olulimi Oluganda luno okuba nti nno abifaako nnyo okubinoonya yonna gye biri. Senkindu weebale nnyo omulimu gw'oteekamu mu bugubi n'embeera yonna bambi weebale. Anjena bookshop ebaddewo okumala ekiseera, bizinensi kugiyimirizaawo okumala ekiseera si kyekyangu olwaleero mu nsi gye tulimu. Naye nga tumwebaza nnyo. Ekisooka abasomi b'ebitabo batono mu nsi era abantu abawandiika ebitabo nga abiwandiika nga musuubuzi munnange ojja kusanga obuzibu. Wandiika ebitabo ng'obwongo bwo bukuga nti njagala ndeke ku nsi amagezi gange ate nsigaleko ne bwe ndibanga omubiri guvuddeko obwongo bwange n'amagezi gange bagenda kubiraba basigale nga babisomako oleme kuvaako nga kisiikirize kasita kize tomanya nawe kyayise. N'olwekyo gwe yakwata yafuna akakisa n'okwata ku kalaamu n'osoma ekitabo waakiri ku nsi lekako peegi 5 ezo tugenda kuzisanga mu Angelina eribaawo mu biseera ebyo. Ebitabo waliwo ekitabo obuwoomi bw'ekitontome mwakisomako mmwe n'ekiraamo bannange ekiraamo kyange nabadde ne Dr. Kizza Mukasa naye nambuuza bw'obwongo bw'okuŋŋaanya wali oyimiridde wali otudde ng'owandiika ekitabo ekyo what were you ng'akubuuza mu Luzungu naye wandimubuuzizza bwe yali awandiika omulya mmere ye yali koyi wali ki
Dr. Kiza Mukasa gwe wali ki ng'oli koyi. So bwe tutyo naye nga abasobola okuwandiika banne mbeegayiridde muwandiike ebintu bino bibaamu okuteekamu awudde amagezi amaanyi ensimbi naye tewali kyakukola ensi yonna abantu abo muwulira tusomako baabawandiikako ate okuwandiikibwako kwabo n'amagezi ge baaleka ku nsi kwe tutandikira okulowooza bakawere baawandiika tebaafuna yadde 10 mu bitabo naye n'okutuusa olwaleero omuntu okwogera ku kitabo n'olekayo kawere n'olekayo nsimbi n'olekayo mpalanyi muwulira abawandiisi bo bawaluvannyuma Olusimbi profesa bw'ogenda mu yunivasite Makerere ebitabo bya profesa Olusimbi oyinza okwewuunya wano ebiri wano oyinza obutabiraba n'olowooza teyawandiika genda mu linguistics otuuke ebyo bijja kukolema okutegeera musajja yalina omutwe banna sebo we twawunzikidde puroguramu eno eggulo nga twogera ku kulasa enju okw'omulundi ogwokubiri kwe kwandibadde ng'okusembayo naye tubadde tuli awo abaana baffe bano ne batubuuza ebibuuzo ebyenjawulo nti kati mwe mwogera ku nnyumba eri eŋŋanda ennaku zino tetukyaziraba ekisuuwa tekyalabika erinamugongo ebbayirawo abaagala ogirambula era bagenda nakiyanja ku bulooli bakatoliki kati eno eyoku bulooli yazimbirwa ddala mu kifaananyi ate yenakiyanja yo yasubi gyeriyo kubanga ennyumba ya mukajangayo baagirekawo otyo naye nno n'eby'omulembe guno tugenda gyogerako kubanga kati tubitwalire wamu byonna tubitwale nti ennyumba yonna kasita etuuka okuserekwa oteekwa okusala ekisolo oba embuzi oba enkoko owulira sebo n'okwata bo bano abakoze omukolo ogw'okugizimba ebisigadde balya kati gwennyini nnyumba ebirungo by'ogikozesa naddala omutwe gw'enkoko gwomanyi niniyo oba omutwe oba omumwa naye nga ogisalira bw'ebeera eri ey'ekisuuwa osalira ku mpagi ku sedduga bw'ebeera eno yaffe ey'ensonda eyazzeeko ey'omutendera ogwokubiri era ku nsonda kasita gubanga omusingi gwayo ate era ey'ensonda eno olw'okuba omulembe gukyuse kali ke twagambye ak'omwana ow'obulenzi gwe basima omusingi oyinza okuddayo akawungeezi ayinza okuddayo akawungeezi ebyeŋŋunda awo ne bitambulira awo abibuuza kati nga ebyeŋŋunda sibimanyi 077 mukaaga 8 0 948 648 ebyo naye ate si kati okuba kati ennyumba eno ey'ensonda okufaananako neeri gye twagambye ey'ekisuuwa nti ey'ensonda naye eyina omulabba era omulabba kwe kuva emikomba ne gijja gikole ekisasi jjukira ati eri tiyabadde na kisasi naye yabadde n'olusasisasi wano ku mufuubeeto kati empooma y'olulimi Oluganda naye eno gye tugambye ey'ensonda ti emikomba bwe giva waggulu eri girina n'eŋŋongogongo gye ziyinza okutambulira mu kuba eyinza okuba nga ya nsonda eŋŋongo zizze nga za nsonda nnya ng'era ensonda zaayo bwe ziri era bwe tuba ennaku zino bwe tugiseresa amabaati olaba nga amabaati gagoberera eŋŋongogongo zaayo ne gakulukusa amazzi ng'amazzi gagenda ku mabendobendo gaayo kati yo omukomba bwe guva eri gwe gusongera ddala ku bendobendo lyayo mu kisasi ne lukukola ekisasi kyenju okugyetooloola yonna kati gano omuti ogusemba wansi gugatte emikomba gino okugyetoolooza
lyero ye bendo lyennyini ekyo bolabanga abaakopa ekigambo ekyo baatunulira nti tugendeko ku bendo lyegindi kuba Buganda baagitunuuliranga nju bo baagitunuuliranga nju tugende ku bendo ly'emukono yenju eri kuba Buganda bwegitwala ng'enju buli nsonda yonna buli ssaza kweriri n'olwekyo abaakikola mbeebaza nti Buganda baagirabira ddala maka ennyumba etuddaawo ne baga nti ndowooza lino bendo ery'ebuddu lino bendo ly'ebulemezi si esembayo wali kati ate nitugenda ku kyaggweno bonna ne bagatunuulira kati ennyumba eyo bw'omala okugirasa omulundi ogwo ogusembayo ne otandika olwo okusereka n'otandika era enjola esooka gwennyiniyo gwogiwanikayo kitegeeza nti kyobola nti abazimbi bano abali origino bwe banga bagize baga mukama waffe wandiyiseeyo tugenda kuwanika akasolya baba bakutegeeza kyabuvunaanyizibwa kya bugunjufu mu buwangwa nannyiniko okwewanikire waakiri owanika omuti oba okulinnya w'olinnye n'olikoonako nga bagisaayo waggulu kola kyekimu genda abantu batiira kyoba kubanga oba ennyumba yo ate bataddewo naawo amadaala enkanda gw'olinyira kayinza okuba akasolo n'asimba akasolo bweba nnyimpi n'olampira n'okoonayo ebbaati erisooka oba bweba eri eyaffe wateekangayo enjole esooka awo abasigadde ne bakola omulimu naye ojja ebyo byonna biwedde tugenda ku kye tuyita okusala ekisasi ssebo kati bw'emala okuserekwa obulungi yonna nebunduka bulungi olina okufuba okulaba nti mundufu olw'ensonga nti amazzi galina okuserengeta obulungi okuva waggulu ku kasolya ate nga tegayingiramu era ne gakkirira bulungi okutuuka gwe okusinza ku nzimba gy'oba ogizimbye kuba ennyumba yonna omuzimbi yonna kyalowoozaako amazzi tegateekeddwa okubaako wegayita kuyingira kati omuseresi oba ya ssubi oba ya baati oba ya tegula awo gubulabibwa mu museresi engeri gye yatendekebwamu kati kwe tuyita okusala ekisasi kweri ey'essubi nti bw'emala okuggwa yonna bweti nga mugimaliriza eno wansi liba lyonna lyeribondose kati nojja wano wetwagambye wayise omufubeeto gwosooka jajja n'oleeta jjajja ekibuuzo kiri agenda kubuuza jjajja ki so zikirwana ndeeta jjajja ki era olina kuleeta jjajja ekisooka nga musajja kati jjajja oyo azaala taata oba ali mu lunyiriri olwo lwaki jjajja kitegeeza jjajja muganda wange ate mukulu wange ennyumba ngizimbye naye okulaga nti alina kyataddeko yajja n'akomola ekisasi kino era gwe mutendera ogusembayo mu kuzimba ennyumba era jjajja oyo mu kiseera ekyo abeera liiso lya mukulu okukakasa nti ennyumba eyo ya buwangaazi ya kitiibwa era emikisa mwogenda okuzaalira abaana n'okubalabirira abaako n'ebigambo byayogererako nyumba ya muganda wange era naye kenyinaga nti n'okugiwanga nange nnyongeddeko okugiwanga ebeere ey'omukisa ebeere ekuza abaana erera abaana n'abazzukulu ziri ez'abalala kigundi abaaziwanula kibuyaga ng'eniweeri kati olaba muganda bwali ate awo wennyini bwe kasite kusala ekisasi kuggwa kuba waliwo olwo okuyingira ennyumba okwaffe bakugiyingira nze wendabira nti abantu baffe baalina obukugu obw'enjawulo ensangi zino ogenda n'otuuka mu bifo nga ebbaala ennene oba woteeri ennene wabeerawo obusiisira era wosanga akasiisira
n'omutendera gwawo gubeera waggulu Eh, era abantu munna. baba baagala nnyo obusiro abanene we batuula newe weewuunyiza obw'ensangi zino basookayo kaveera bwamala okugisibanga bwokiraze ne basookako akaveera okwetangira amazzi n'etatonya naye eyo omuganda teyasookako kaveera ate teyatonya nga tetonya teyatonya Nolikyo ate era olabira tetonya obwo. ate nga n'olwaleero subi eryaliira obulungi eryaliira obulungi era waggulu eyo nga bakiikirayo emyaliiro gy'emmuli emirungi ennyo ne bagenda okutuuka lyo lyennyini okuliyiwa batandike okulisiba n'okulinyweza fakiti kuyitibwa nakukomeka nga linywedde nga linywedde bulungi nnyo tugenda kulya tuyingira ennyumba waliwo okulya manya aganda kati okulya luganda kulya tukolamu embaga eyo ennaku zino bakolera ddala emikolo ne baleeta abasasedooti abaawule ne bakola bayingira awo nga tunaba kugiyingira nnyumba abaganda baalina ennyumba ey'ekisuuwa naye ng'erimu mwamba ndowooza ngeri ya mwamba oba mwamba nakyo kika kirala kiri omwamba gwojja luvannyuma ennyumba eyo ey'ekisuuwa mwe mwava ate ensiisira kati ensiisira nebanga kyekintu ekiyitibwa kiri temporary ennyumba ey'ekiseera ezimbibwa olw'omukolo ogw'obwangu gwo bwe guggwa ineevaawo era kyoyogeddemu kinzijukiza edda twabeeranga n'abapakasi awaka waffe kakati ennyumba abapakasi ze basulangamu ate si ono mwamba kubanga era n'ennyumba eno era tiyabanga ya buwangaazi omupakasi ayinza okujja awaka n'amalawo emyezi nga 6 kati n'asiisirawo akayumba n'akabeeramu ebbanga bwe lituuka n'addayo nekagwa omuntu w'obuvunaanyizibwa yasula mu kisuuwa kana akasiisirako kabeera era okubaga bwe kwatuuka nga tekinologi ajja kuba kati byagenda bikula ne bazuula nti osobola okutema emmuli n'ofuna bagiyita batya empagi ez'enjawulo n'otandika okubaga n'osamba ettaka ate n'entamba ligisambwamu nti bw'olisamba olwaleero nga terinazimba olirekawo ennaku eziweranga 5 nerimira ate neriroota bwe limala okuloota n'oddamu bannange ettaka limira ate bwe ntunuulira n'ensangi zino engeri gye bakolamu ebintu nga tugenze mu ttaka lino okumira n'okuloota edda omuntu bwe yabanga agenda kubumba bulooka oba amataffaali nga bwe twagayita ng'asooka n'atema ettaka wamala okulitema n'alitabula n'alituuma bulungi amaze oddisambirira n'alibikka okumala emyezi nga 6 naye nga bw'otunuulira bulooka evaamu ne bweba tennaba kwokebwa ogikasuka n'ogisuula ku jjinja n'etayateka naye olwaleero enkuba etonnya olwaleero oli n'atema ettaka n'alituuma enkeera n'aliddamu n'akuba bulooka naye ne bwe banagyokya bulooka eyo esigala emulungukira mu ngalo olw'ensonga nti teryajja ate teryaloota kati ekintu ky'okuloota kw'ettaka ebbanga lyerimalawo lyonna lyekkatira ne livaamu empewo n'obuwulungu bamusansi bayita particles zonna ne bumulunguka ate ne bwegatta kati lino era olwaleero litukolebwamu bulooka nga obuwekeweke bukyali nga bwolaba akawunga n'okagoya obuwunga tewatuuse ensaana emu teyatuuseemu mazzi nsagala era sikalya era nkimanyi akabunga kalibwa olw'ennaku ennyingi ennyo etuuse ku muntu seetaaga kati naye yadde sikeetaaga nkimanyi nti mmere
bagirya ate era n'okugigoya ofuba okulanga amazzi gayidde bulungi nnyo naye n'ensaano nga tewali yasigaddewo nti bw'onoogiraba oti kano bw'okanyiga kabumbulukka n'okalaba nti kabadde kawunga kuba bwe ettaka liri eritamize bwe lityo bwe lifaanana era kyekisuula bulooka ekiziyiwa ebbanga lyerimala ng'ettaka eryo liri awo ligenda nga lyekkatira mpola mpola enkuba erisangawo n'omusana negulisangawo amazzi we gataatuka ne gagenda agatuka empewo n'evaamu ne litandika lyonna okuguma obulungi era ogenda oddikola nga liringa bwandirabye ebbumba nga ggumu bulungi kati bw'alinnyamu ebigere ebyo ebisembayo ebyongera okugyamu empewo esembayo ne wansi lisituka akawunga kogweza nekajja bulungi so kati eyo enzimba ey'olwaleero ey'omulembe kati wali omulembe ogwaddako gwali ogw'okubaga n'okusamba ettaka eryo ne lijja bulungi ng'emmuli zibagwa bulungi ze zikola nga bulooka ebisenge bya bulooka era ennyumba z'emmuli ezimu nakati zikyaliwo eyaffe ey'emawundo weeri n'empanga awo njirinawo ennyumba ate olusinga tusooka nakuwomekamu ebifunfugu kati bw'owomekamu kiringa era ababumbi lwe tulyogera ku kubumba n'olaba nti ensibo n'ebisibosibo bigasaaki ng'oleeta ebbumba obumbe kati nawano okubumba ennyumba bweri neewomekwamu bulungi ate ne bwobanga ebiwomeko ebyo tobirina nga ettaka lyennyini lyolina lina eggumu oliwomekamu naawe kennyini n'ogenda ng'oligumya mpolampola kyokka ate era enkeera bw'ogenda wewakoma jjo w'otandikira n'olikatira gumu bulungi ogenda okutuuka okukuba kibayita okukuba enju ngeri epomeke lyo lyaggwera lyakkatirwa ne liggweramu waggulu nga bw'ogyetaaga n'olyoka otandika okukuba ng'ate liri lyaguma omutendera gw'enju okutuuka okugimaala obulungi ku ngulu olufuufu nga oli wakabi nnyo ennyumba nga ngomu so mu mbeera y'ekika ekyo omuganda azimba enju era ate nguma obulungi ate era esulwamu nga yabulamu eteekwa okubaako eddirisa twagambye nti ennyumba eno tusobola giyingira nga tetumaze kukakasa nti namwe tekukubanga eyisa empewo era ziri ennyumba ezasooka obumooli obwasooka balina engeri gye babupimanga ebituli nga bituli biri eyo waggulu bwe biba nga biyitamu obuwundo naki nga muteekebwa kadaali teri kawuka kepankira mu kadaali enzigi ezabeerangako ezo baziyitanga za mukulule olujja olwo nno olujja olwo lwakolebwanga mu mmuli n'emiti emigumu obulungi ennyo n'olusiba nga omaze okupima obuwanvu bw'ennyumbayo era ng'olugjawo naye emisana ennyumba ezo zaabanga ng'eggulwa teggalwa emisana buli omu ayitawo amanyawo ate nekikwewunyisa mukulule teyakomyewo nno n'ey'omuwulunga yakomyewo nnyo yakomyewo mukulule kati geeti main geeti ez'omulembe mukulule ez'amaduuka mukulule ezimu kati bazitaddemu tekinologiya oyo nti olutuukako nga babijja wano babijja ku Baganda kati ng'okuluggala ofuna omukingo ogumu obulungi n'olukinga kati okukinga oba omuyingo omuzigwe muyingo kati omukingo abamu baguyita muyingo okusinziira era muyingo avaamu n'erinnya emingi gye giyitibwa emiyingo kati abamu bakwita kukinga abalala kuyinga kati omuyingo ogwo guba muti nga munene bulungi bw'omala okuluggala ne luwunira gw'omuyingo guba muwanvu okusinga oluggi gukoona eri ku kisenge ne ku kisenge kaakati nga gubaamu omugwa ogusiba
ne gunywera bulungi nnyo okukubaita okuyinga nimubeera mu nnyumba naye mwavamu ekigambo kye bayita okulya olubiika. Kati ate okulya olubiika kubanga olwo ennyumba yaffe tugirina tumaze okuba n'ennyumba yaffe tugenda okugiyingira nakugambye nti ennaku zino bayita abasaserooti baawule banini ne bakolera ddala omukolo gwennyini omulungi. Abaganda nno bo nga bategekamu ekijjulo kirwana badde yongereza ku kulya. Ensonga ey'okulya olubiika mu ngeri endala kitegeeza okuyingira ennyumba. Kakati mu kuyingira ennyo ennyumba yaffe tumaze okugizimba bulungi, ekisigalidde kwe kutandika okugisulamu. Bwe tuba situnaba kutandika kugisulamu, omukolo ogukulembera ensonga eyo kwe kuyingira ennyumba oba okulya olubiika. Era bwe tuba tugenda okuyingira ennyumba waliwo ebitalina kubulawo. Ekisooka tulina okufuna enku nga za kkuma kyoto. Omanyi Abaganda ekirungi ekibaliko nti buli mukolo gwe baba bagenda okukola wabeerawo okugweteekerateekera ate n'olulimi olugendera ku mbeera efaanana bwetyo. Kakati ekyoto tujja kukiraba ebigenderamu na lwaki tubeera nakyo. Tulina okubeera n'enkejje, tulina okubeera n'obutiko, tulina okubeera n'amazzi, tulina okubeera n'empogola. Empogola ge matooke amooke, ne tubeera n'emmwanyi. Empogola ttooke ffumbe naye nga lifumbiddwa n'ebikuta byayo. Nga lifumbiddwa n'ebikuta. Ate oluusi tufuna amatooke ago twokya mooke kubanga bannaffe abatagenda kubeera ku mukolo guno bwe tubeera ab'okubaterekera ku mpogola zino enjokye ziwangaala nnyo okusinga ate enfumbe. Saabo bokka waliwo ne Nabuzaana alina okubaawo kuba yalya mpogola eyo enjokye oba enfumbe eteekebwa ku ssigalye enkoto. Tufumba ekijjulo. Ekijjulo ekyo tuyita abantu ab'okumpimpi. Ab'okumpimpi kyentegeeza ab'oluganda ab'okumpi n'ab'emikwano ennyo kubanga tukimanyi nti emirundi egisinga ennyumba eno tuba twagizimbye ku luggya. Taata ye yakuwa ekitundu w'ozimbye ate alina mikwano gye. Mikwano gyabo balina okubeerawo ne balya ku kijjulo ekyo ng'omutakansi bw'aba. Naye akadde kaweddeyo nze mbalinja leero tutandikira awo omulundi oguddako ekyo omusiibule. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okutuwuliriza. Njagala bujjukiza basomesa nti nga 17 tugenda ku London College of St. Lawrence on A-level. Tegeka abaana bo nga bwe tugamba bulijjo osirike. Ate abasomesa 23 na 24 wali ku ssettendekero e Makerere we tugenda okubeera banayi mujje twebangule tuwandiike ekiwandiiko. Ku luno ssebo Professor Masagazi watugambye tugenda kuwandiika ekiwandiiko. Twakiyise semawandiiko. Tubeebaza nnyo okuwuliza. Tubaagaliza weekend ennungi. Ayi Katonda kuuma Ssaabasajja Kabaka. Mukaweefube okwongera okutumbula olulimi Oluganda, ennono, obuwangwa n'empisa y'Omuganda. Wano ku Kyabasa Famma tukutuusako puroguramu Ensulo ku ssaawa 4:30 ez'ekiro. Abakugu nga bakulambika obulombolombo Omuganda ajjudde bw'alina okugoberera n'okweyisa. Mu puroguramu Ensulo ebisomesebwa mwe muva ebibuuzo bibuuzibwa mu puroguramu yaffe Entanda ya Buganda. Kituufu ddala puroguramu yaffe Ensulo ku ssaawa 4:30 ez'ekiro buli Lwakuna n'Olwokutaano. Ate yo puroguramu yaffe empoma y'olulimi Oluganda mwe tuyigira era enkozesa y'olulimi yakubangawo ku bbalaza ku Lwokubiri ne ku Lwokusatu era ssaawa 4:30 ez'ekiro. Tosiba puroguramu yaffe Ensulo omuva ebibuuzo ebibuuzibwa mu puroguramu Entanda ya Buganda.